Tamale Junior agudde bwenyi n'omukyala full figure n'omuntu omulala wuuno akubiddwa amasasi mu Kampala. So ng'ate ye Minisita Lusoke asuubiza okuyamba ku family ya Sabiti ono nno nga ye bodyguard eyakuba Charles Engola amasasi. N'amalala mangi nga kuleetedde gwe weekuumire bwekuumizi kujjika media otambule n'okumanya. Butereevu ntandise ne musajja mukulu Tamale Junior anti ono tasiba zikweya. Munnange emabegakaawo full figure yavaayo n'ayogera bye yayogera n'alumba babloga nga we batega ebibatu basabiriza. Wabula Tamale Junior avuddeyo n'amwanukula. Bloggers wali oyagala tugendese eki ne bwe tuba amafuta agatutwala twasabiriza masabirize ekirungi twaziika. Wali oyagala tweme kutuukira mu budde temutubanyira nammwe ate nga mutuwalampa okusabiriza kibi. Abantu basabiriza kubanga tebayina gwayina nnyo watuwa mmeka. Lwaki gwa amafuta tewagatuwa? Mutwalize muli nammwe okumanyiira abantu n'okwogera ku bantu mwemuloza buli omu munaku. Akakati gwe watuwaayo mmeka? Buba bloga basabiriza amafuta tugasabirizi tusaba bagagga. Obadde oyagala tutambuze bigere wali oyagala ogenda nga tugenda okuzika isima mwali mwagala tutambuze bigere temutumanyira manyira nammwe. Wali oyagala tuleme kutuukira mu budde nze mwennyini nze Tamale gw'olaba twali tulina bye tugenda okukola mu lumbe. Nene mutulangira amafuta full figure n'atulangira amafuta. Tuli amafuta guyali. Mulekerawo nammwe ate okutumanyira okutufuula abanaku ab'enkomeredde. Twasabiriza kuba twali tetuyina. Gwe bw'oliziba petrol station olituwa. Kumwe kuliko wanayina petrol station mu Uganda tunanga bwerere. Wali oyagala tugendese eki? Tutambulewo tukozese maato. Nemwe mulekerawo okumanyira abantu mmwe. Bwaba omuntu wamu oyina entalo zo ze kyengamba full figure ate tulikozesa kufa kw'ono okuvuma bali saabituwama bya kisirusiru wano abantu batambudde bagenze baziise. Oyo nno ye Tamale Junior atasiba zikweya wabula n'omukyala full figure naye tanyigirwa mu ttooke era akaseera konna ojja wulira backfire. Nze wendi okuwa updates zonna nabagamba neewayo oganoonya mu nsonda zonna nga batuuseeko. Butereevu we tweyongerayo mu maaso muganda wange twaguddemu ekikangabwa oluvannyuma lwa gaadi oba security guard omu okuvaayo n'akomerera munne amasasi ng'alinga alina kye yamukoze. Bino nno byabaddewo ssaawa 6 zennyini ez'emisana era nga kigambibwa bano babadde baggaadi babiri wabula nga bakola ku faamu emu. Kitegeeza babadde balina faamu gye bakuumako era according to sources kiraga nti buli omu yabadde alina emmundu. Wabula bino byonna bigenza okutuukawo nga kabanga katono nnyo ate emabegaawo omuyindi yakamala okubanga akubibwa amasasi. Ono nno naye yakubiddwa musirikale. Awo nno wembuliza tunenye mundu oba tunenye bakwata mundu? Oli wadde mbogana mu comment section gwe n'ompenda owoozayo. Okusinziira ku bajulizi ababaddewo bino byonna nga bitandika kiraga nti bano basoose kuba ate nga bafunamu obutakkaanya era ne bagenda mu maaso n'okuyomba wabula ng'ebigambo bye boogera abantu abali okumpi tebabitegeera. Kitegeeza bano babadde boogera olulimi lwawufu era oluvannyuma lw'akabanga akatono ddala bano baawulidde ekyasi nga kivuga. Butereevu omanyirawo nti waliwo akutte ku trigger. Munnange ogenda okuzza amaaso nga omu ali ku ttaka. Wabula ekyewuunyisa bano ababiri babadde basula bonna. Awo nno wenkugambira wegendereza omuntu gw'osula naye, omuntu gw'owangaala naye. Wabula ye poliisi ekyagenda mu maaso n'omuyiggo saako n'okuba ng'ate ekuŋŋaanya obujulizi bwonna era nga erina bye yafunye mu nnyumba y'abano mwe babadde basula. Nja kuba nga nkuwa update zonna ekinaaba kigenze mu maaso kubanga gwe mulimu gwange. Wetweyongera mu maaso mukwano gwange jjukira emabegakaawo Speaker wa Parliament yavaayo n'asaba amagye aga UPDF n'agamba nti mwanatu mulina okulabirira
famire y'omukulu Sabiti. Jukira ono ye yakuba omukulu Charles Engola amasasi. Teyakoma okwo yagenda maaso naye ne yeekuba amasasi agamujja mu budde, wabula ate yalina ezzadde eritayina ate buyambi. Kitegeeza bano balina okufuna obuyambi. Era bw'atyo Minisita Rozeki onono avuddeyo n'asuubiza okuyamba kyonna ekyetaagisa ng'awa obuyambi famire y'omukulu ono. Era agenze maaso n'ategeeza famire ya Sabiti n'abagamba bafune omuntu agenda okuba n'obuvunaanyizibwa nga afuna obuyambi obwo era n'abutuusa kwabo be buvunaanyizibwako. Si kufuna muntu ng'agenda kwezabuza ssente. Munnange nnyongera okusima minisita ono kyakoze. Nandisuubidde nti abalala bonna bandirabidde ku oyo, kubanga omusajja oli kye yakola ayinza okuba yakikola mu butamanya, ayinza okuba yali yeekyaye. So tuleme kumusalira musango, Katonda yekka yalina okusala omusango. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media, ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga, genda maaso subscribinge, likinga osobozese abantu abalala ate okulaba video eno. Genda maaso, genda mu comment section, baako kyongamba. Leeta endowooza yo yonna ate nja kuba nga njirongosaamu nga njitunulamu. Wabula wetweyongerayo maaso, munnange Deputy IGP tumusiime ono agenze maaso mwanatu n'atwala amabugo eri famire y'omuyindi eyakubiddwa amasasi. Ono nno naye yakubiddwa musirikale era nga byategerekese nti omusirikale ono abaddeyo ne looni. Wabula weyazzeyo okucekinga ku balansi we, mwanatu bano tebakwataganye. Era according to the video clip gye baatadde eraga nti omusajja ono yakubye amasasi naye nga teyeefiirayo. Era Deputy IGP tumusiime agenze maaso n'awaayo amabugo ga $5,000,000 as condolence ku lw'omuntu eyakubiddwa amasasi ng'agakubibwa omusirikale eyakozesezza emmundu ye mu nkozesa emenya amateeka. Era ono agenze maaso n'asuubiza abayindi bonna we bali n'abagamba temutya gavumenti eri mabega wammwe era egenda kubanga ebawa obukuumi obusaanidde. Muleke kugamba nti tubavuddemu oba we are trying to. Era tumusiime asuubiza nti bagenda kwongeramu mu security n'okulaba nga beetegereza abasirikale bonna. Jjukira emabegakawo omukulembeze w'eggwanga yavaayo nti agenda kuzzayo abasirikale bonna, aba UPDF, aba poliisi bagende mu malwaliro ag'obwongo bakeberebwe, kubanga ebikolwa bye bakola ennaku zino muganda wange si bya buntu. Era omukulembeze w'eggwanga ye kyekyo kye yali asazeewo. Butereevu nyongera okujjukiza nti oliko Jika Media, ensibuko y'amawulire. Era gwatanaba kubanga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, likinga, ogende mu comment section obeeko kyongamba. Butereevu nsaba Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.